tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, omukwaniriza omulabi wa Lugonvu's Show gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali wano munda mu ggwanga lyaffe Uganda. Erijjudde okusoomoozebwa tekikyaswaza kukyogera kubanga y'embeera eriwo, naye tulina kumanyira butya bwe tusobola okuwangalira mu kusoomoozebwa kwe tulimu. Ebiseera ebisinga obungi oyinza okwagala obulamu obulungi naye bw'obanga tunnabufuna, sooka oyige butya bw'ogenda okuwangaliramu obwo obulamu bw'olimu mu kaseera kuba bw'olina. Omutwalo gw'olina nga tunalowooza kufuna mitwalo 10, sooka weebuuze nti osobola otya okutambuza obulamu bw'omutwalo. Ow'olukumi yeebuuza asobola atya okutambuza obulamu bw'olukumi. Obulamu bujja kwanguira wakati ng'olafubana okukyusa embeera yo n'okukyusa obulamu bw'owangaliramu. Nkigamba nnyo abaana abali mu mawanga naddala ag'Abuwarabu abagamba nti mwami Lugonvu ssente zenfuna ntono, zenfuna emitwalo 8, nfuna emitwalo 7, kwe kuli okuweerera abaana. Okaabya kajanja, nja kukubuuza bwe wali ng'okyali wano mu Uganda ng'otambuza emmere ng'ofuna 15 wabeerangawo otya? Tukkirizeeko ebiseera ebimu nti Mukama atukyusizza. Ekyo kitumala otulaga nti tewali kimala mu bulamu bw'ensi eno. Mwami Lugonvu nfuna emitwalo 8, okaabya kajanja waliwo ali e Uganda ng'afuna emitwalo 6, ng'afuna emitwalo 4, afuna emitwalo 3. Wano mu Uganda omuntu afuna emitwalo 5 abeera afuna ge mazima agakaawa. Naye wakati ng'okyaka abantu ofuna emitwalo 8 era ng'olaba nti tezimala, tezigenda kukumala. Oyo anakkiriza nti 5 gamumala ajja kunoonya bw'atambuza obulamu bwa 5, ojja musanga asitudde ekizimbe nga gwe 8 okyakaaba tekikumala. N'olwekyo mu kaseera ke tulimu ak'okusoomoozebwa, ak'okunyigirizibwa, tukkirize nti ke kaseera ke tulimu. Tunaakoma ddi okukaaba nga tukaabya olumaamiro. Nze naawe olunaku olwali lwa njawulo. Nzikiriza okuba nti yo programu abasinga gye mubadde mulinda. Nabagamba nti one time nja kubafunira omu ku bantu benzikiririzamu nti agenda kukubuulira ekyo kyalina okukubuulira. Abantu bangi ekirooto kyabwe kwe kulinnyako mu ggwanga erya Canada. Abantu bangi ekirooto kyabwe kwe kulinnyako mu ggwanga erya America. Era agamba nti nze kasita nfuna omukisa ogulinnyo ekigere mu America bekapa ne bwe mba siina gwe mmanyiyo, ebisigadde nja kuyiiya. Nze kasita nfuna omukisa ogufuna visa ya Canada, ebisigadde nja kuyiiya. Bangi babatunzizza ebyammwe, bangi mutunze amayumba gammwe, mutunze buli kimu kye muyina, business ze mulina, mugenda Canada, mugenda mu America. Abamu ne mbeera successful visa ne muzifuna. Kyokka n'otuuka e Canada n'ojulirira bye watunze. Okusoomoozebwa kuvaawa. Ndi n'omukulu Ssaalongo. Ekyo ekitiibwa kyagala nnyo. Ssaalongo Mukasa Mike Ninda muzzukulu wa Mugema. Munnansi w'eggwanga erya Uganda. Kyokka nga mu kaseera ke kamu munnansi w'eggwanga erya America. Asaavinga magye g'eggwanga erya America. Mujaasa awedde emirimu. Mu kaseera ke kamu ye speaker wa UNA. Ye speaker wa UNA. Uganda Northern America Association. Ekibiina ekigatta bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya America n'abawangalira mu ggwanga erya Canada. Ye speaker w'ekibiina ekyo. Obukiiko bwonna mu masaza 50 agali mu America ne Canada bwe batuulamu okubaganya ebirowoozo gwe bituukirako. Nkwaniriza oli ku Lugonvu's Show, nkwaniriza mu Uganda kyekisookera ddala. Nange nsanyusa kubeera wano. Akasana okawulira oba akewammwe kasinga akeeno? E Texas tulina omuliro. Texas tulina akasana. Akasana ke Texas ke kasana ke Uganda. Oh, bangamba Texas yenkana Uganda. Nedda sebo. Nene nnyo okusinga ku Uganda. Naye nga saza busaza. Essaza Texas dena okusinga Uganda. Butereevu sebo. Owangalira wa mu America? Mpangalira mu ssaza erya Ssaabasajja Kabaka eri Texas. Eri Texas. Mu kibuga bakiyita Houston.
Houston. Yes. Okay. Houston. Kyekibuga yandibadde Kampala ye Uganda. Oba Masaka ye Uganda. Ye Kampala ye Texas. Ate mu Texas tulina ebibuga bitaano. Okay. Tulina mu Austin. Austin, yeah. Capital. Ye capital state. Elindako. Ngabo tulina federal government. Okay, buli state ina capital state yayo. Capital state ya New York State ye New York City. Capital state ya Washington State ye Washington DC. Yes, capital state ya ya Washington State ili Washington. DC eyo yate yanjawulo British Columbia. Okay. Obama jatula. Eyo bagano jiwa nga obuyinza obw'amaanyi because egatta ki yonna. Okay. Era awo nyini waliwo states nga 3. Waliwo Washington DC, waliwo Maryland, waliwo ne Baltimore. Nayo state. Zonna zetolodde. Okay, kati Texas capital state yayo Austin. City Dakar, Dallas eyo njimanyi. San Antonio. Then Houston, kati oli Houston. Yes. Oli ku ddaala ki magye ga America? Nandibadde nga lieutenant bwemanga nkyusizza kugenda ku byenkola kati. Yes, lieutenant. Leero tetugenda kwogera ku bulamu bwa America. Tugenda kwogera ku bulamu bwa muna Uganda. Ali wana yaggo okuyingira America. Tugenda kwogera ku bulamu bwa muna Uganda. Ali wana yaggo okuyingira Canada. Tunagenda okumaliza program eno nga ku bakozi bonna bennyina bangamba papa enja tugenda naye sirina kyakola. Bwe kibanga kyekikyusa obulamu bwabwe. Tutandikire ku Uganda Northern American Association. Ekibiina ekigatta bannayuganda abali mu America ne Canada. Amakulu gaakyo galiwa n'amaanyi gaakyo galiwa? Ekyokubanga bannayuganda kankuwa example Texas mokka nkunyonyi tulina ebibuga 5. Yes. Tuyinza okuba tuweza omutwalo gumu n'ekitundu ogwa bannayuganda. Texas. Kati abantu abo by the way obanga otunula mu byafaayo oba mu byensimbi sente eziva mu America ne Canada okujja mu Uganda zisukka billioni 10 eza dola buli mwaka. Namba million 10 sente eziva America ne Canada okuba Canada na America zisukka obukadde 10 obwa dola. Oh, ekyo kikulu nnyo era n'omukulu Jozi nali mu lukiiko e Canada mukyala Magi Kigozi yaliyo era ng'akinnyonnyola nti bannayuganda bali US ne Canada baweereza obukadde obusuba mu 10 okudde waka. So bannayuganda abali eri balina kyamaanyi nnyo kyeba contributing ku economy ya Uganda. Kubanga baweereza ssente mu school fees, ssente mpitirivu kugula ttaka. Kati yuna ng'ekibiina kitwala bannayuganda nti singa ova ovudde Uganda ogenze mu America otuukidde wa bannayuganda ki boogenda okusinkana. Era waliwo eŋŋombe egamba nti gwe okumalako oba okubeera successful mu America kidetermine ku muntu gw'otuukiddeko. Lindako bwe mba nga nva e Uganda ngenda mu ggwanga erya America success yange oba failure yange esalibwawo omuntu gwe ntuukiddeko. Mbuuza lwaki? How? Singa ojja nga nvuga Uber edda twagiyitanga cab kati Uber era bw'ogenda e Minnesota wali Abasumaali bangi ne New York bavuga ki bavuganga cabs ezo kubanga abaabaleeta bavuga ki cab. Bw'ogenda e Boston bali bannayuganda nga basinga tugambe bakola mu bakadde. Yo Boston nendoza Boston ye wasinga bannayuganda. Gye balina ebibuga birina bannayuganda. California na bannayuganda bayitirivu. Bali LA bayitirivu. Bwe ngende Boston kulabirira bakadde. Then ending up ebitundu 410 ng'okoze oli kyakola. So kiba kirungi nga tonnagenda ofunye visa oba tonnafuna visa ogaawo njagala genda mu America. Kiki ngenda okukola mu America? Njagala kubeera ki mu America nga ekyo ekibuuzo mukulu Mukasa tukitubuuza. Tulina abantu abalionaga nti nze kasita ntuukayo omulimu gunansanga eri. Ate nga tonnatuuka tuddeyoko Katonda emabega okufuna visa tekikuwa nti gy'ogenda obulamu bugenda kubeera bulungi.
visa ekuyamba kugenda kuyita ku boda oyingidde America boda njiyita kuwa sitambulira mu bus of course buva ku nyonyi oyita mu customs okay yandibadde nga boda bw'otuuka Entebbe buva ku nyonyi oyita mu customs oba oyingidde kati n'omuntu agenda bufuna visa just ekuyamba buyambi to transit to a new place oba a new country naye bw'otuukayo waliyo obulamu bwanjawulo kati ogamba njagala ntuuke ekyona kyonna nolina okukola olina ebyokukozesebwa kubanga bw'otuuka olina okufuna empapula ezokukozesa ate nga visa yange nina ate visa okukola visa eringanga bw'onofuna nti air ticket enyonyi ekututte visa ekuwa kuyingira naye tekugamba kukola kankuwa example tubadde ne bannaffe bangi abavudde Congo ne bajjama olaba babeera wano Uganda emabegaawo nga bamanyi obbakwata bwe basanze bakola ki bakola kuba tebalina empapula zibakkiriza kukola oyina ezikukkiriza okuba mu ggwanga eryo naye tolina zikukkiriza kukola kati so okufuna visa olina okusooka n'otanga oke kati maze okufuna visa kati n'akola ntya nga ntuuse kubanga olina okukola kubanga ogambye nze kasita ŋŋenda ekijja kyekijja naye tukubye ettooki olina okukola ŋŋenda kukola ki Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 Sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council estate nungi nga bw'ogiraba amakubo mateeketeeke bulungi amasannyalaze kinnyana mpindi weewantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti weewantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo naddayo n'akola wagazi wakyalina room for expansion aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaaniriza enkulaakulana n'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa ku bukadde 7 5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 ka balance ak'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 ka balance akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubeere kuyiwa material k'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne banyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bwakomawo Uganda gye n'atwala ettaka lino ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 07 53 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise Operation Nkoyo Okunkonkona. Asigala talama kuguna omulundi bugala nti neeno yannemye gano masavu gennyini
kuno si kutta kulonda n'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata plot zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga waliwo omusajja atera okikoza n'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunira poloti mpambire Mpigi Town Council okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere okuva ku Collins otambuzaawo bigere okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuuse n'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20 mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20 twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20 buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo olw'ensonga tuli mu town council batwetaaga ne bwaba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango ne bwaba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda n'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke amakubo mateeketeeke amasannyalaze weegali mu kitundu n'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Nyina kye njagala okubuuza sisobola kuva mu ggwanga erya Uganda ne ngenda mu America nga sinayo muntu gwe mmanyi nengwa bugwi osobola naye obulamu bukubeera buzibu n'olwokuba waliwo yuna kati tekikyasoboka kubanga era ojja kufunayo connection y'omuntu yenna akugamba waliwo bannayuganda abali wano atakumanyi twaniriza abantu kasitaffe tumanyi nti muntu munnayuganda omuntu asobola okuvuga mayiro 5 ajja kusisinkana ng'olina bwoli tulina bannaffe bangi bazijja nabateeka mu camps era babajjayo aga ajjamu tubeere ewaffe tetulina camps bata shelters wano Uganda ffe tulina enkambi baba batadde mu nkambi y'egindi namujja mu shelter nti ajja tubeere ffe nange empapula zo zikola ki empapula zitya anti kati olina bwefuuka bwoti mu America olina okufuna empapula zigenda okukkiriza okukola ssebo oba okubeera mu ggwanga zituyite empapula jjukire no visa wafunye yaki ekuyingiza buyingiza watandikire mu yuna mpulira bingi nnyo bangi ku mikwano gyange ne baganda bange ng'olugendo lwabwe okuyingira mu America badde yuna zemuyita zi yuna conversions zemutegeka buli September enegenda kwawo September 5 ku 7 from 50 to okuva nga 2 nga 5 Friday okuva nga Friday paka nga Sunday paka Monday mugitandika Friday mugimaliriza Monday biki ebibamu mu yuna convention mubaamu ebintu bingi like soka mulimu business forums bannaffe abali wana balina business bana Uganda bajja ne bakola expo lwaki temumpita ne mbayigiriza how you can invest in land because nina more knowledge ku kiyitibwa real estate mu Uganda tukuyita wabula ogenda ku mutimbagano n'osaba no registering n'ogamba nti njagala kujja era ntukuwa invitation katubanga oyagala ku presentinga then osobola okucontactinga ku bakulembeze omukulembeze waffe omulungi abamuyita Lambert Etibot executive secretary abadde addamu nnyo obulungi abantu oba oluusi osobola okusindika email ku communications@una.org nebaga nti bannange njagala kujja kukola showcase oba njagala kujja kwogera eri abantu about real estate okusinga ku mataka then bakola invitation ng'eyo then bagikuweereza ng'osasulira sente ziri 180 egiza registration kati gwe n'ogenda kwembasi n'obakakasa nti bannange nze ngenda kukola ki ku presentinga era bino byenkola wano e Uganda okusinziira ku byenkola ndino omanyirivu okakasa bannayuganda abali eri ate baleme kubaffira kubanga asinga abeera mu nsonga z'okubaffira njagala genda mbasomese butya basobola okweyagala mu ssente zaabwe akati ku conversion ku program etukuteekako nti ku ssaawa 3 n'eddakiika 15 mwami Ssentongo Frederick Lugonvu owa Lugonvu Property Consultants ajja kuba presentinga gye muli mwami Lambert Etibot yakuteeka ku program ngenda okuwulira nti ladies and gentlemen nti mwami Lugonvu atuuse ngambako omuzindalo ng'ogenda katuuti mu America tugendeyo ddi mwaka guno kikyasoboka osobola
Okay, ekyo kiri kubagala. Ogane kruyo. Of course. Mwami asanyusa nnyo o kamera. Ayagala kudduka. Ajja kunzirukako. Ajja kudduka. Mutuusa mugamba tugende. Baba ndeka nsigale wano. Naye nfuna ntya. Okay, Yuna. Neyambisa ntya Yuna. Ogena nze I'm sorry abazungu tebatuwulira ndowooza mu Luganda. Nze njagala bwe neyambisa Yuna okuyingira America oba Canada. Nkyogera open. Kyenjagala. Notekamu invitation yo. How? So no registering nofuna invitation. Nofuna invitation. Nga tonnaba kusaba invitation ino kuba ngo registering nga member. Registering nga member. Membership $185. No, you register for the conversion. Registering for the conversion. Okubanga bakubala nti ogenda kubeera party. Yes. Sente mmeka? $185. Katuzibale wana. 185. Yes. Bwe tukubisa mu 3.7. Jimitwalo nkaga munana. Bali mitwalo 7. Yes. Roughly. Unsasule mitwalo 7. Yes. So you are registering for the conversion. Ngenda wa okuregisteringa mulina office wano. Tuna online, which is online in www.una.org. www.una.org. Bwenyigamu website. Then ogenda ku conversion. Okay, conversion. Then ogenda ku registration. Olutuka ku conversion ngogenda ku registration. Yes. Nga njinyigako. Ngotenga registering kati ku payment. Osobola okukozesa bw'oba olina visa card, osobola okukozesa visa. Oba si kyekyo ogenda post bank. Okay. Post bank tunayo account yaffe osasula. Ngambagamba nze kusasulira conversion. Era ku website okuba ogenda post bank bakuwa form. Okay. Kuliko form eri downloaded jo feeling n'ogenda ku post bank. Making sure nti amanya ge feeling nze wano ge gali ku passport. Okay. Kakati bw'omala okusasula automatically Yuna system ebeera notified nti waliwo asasudde Mwami Lugonvu ngegeneratinga your invitation. Okay. Invitation ugifuna mu email. Mfuna invitation mu email. Yes. Dear Sir Sentongo Frederick Lugonvu, your invitation has been accepted. Yes. We are expecting you in Yuna conversion dated 2nd to 5th September. You're welcome to USA. Chiba chimpadde guarantee. We hope to see you. We hope to see you. Kubanga kyalina ogenda okufuna visa. Oli asobola okulaba welcome n'agamba kiwedde. Sajja bampadde visa n'ova n'ogenda ku airport. Kyembuuza bwe mmala okufuna Yuna invitation. Yes. Kitegeeza bye bano baga nti ogenda kusinkanaani mu America. Ndoza bwe kyandibadde eyo muba munnyaniriza nti ngenda mu Yuna. Ngenda mu Yuna. Kakati bwe mmaliriza okufuna invitation card eyo. Bw'omaliriza okufuna invitation yo ebeera baluwa leetamu. Olina okusaba visa. Ngisaba wa? Ku embassy. Ensambya. Naye tojja genda ku embassy ensambya. Ogenda online. Badde ngenda kuziteekamu. Embassy ina website. Ogende ofiringe form. American Embassy. Ku American Embassy kuliko form ya visa, under visa sections. You apply, you complete the application. Ya visa. Era bakubuuza olaga wanti ngenda mwina conversion. Nakuki zino address ki ng'oteekawo address ya hotel yina weegenda okola ki okubeera. Okay. Muba mwandaze dda we tugenda okusinkana nga ndeekako nti kakati Britain Hotel. Yes. Texas. Nga bannyaniriza. Waliwo ebisaanyizo bye bansaba nga ngenze ku embassy oba otuukayo nze ne mbalaga nti ngenda muyina conversion garanti nfuluma. Visa eyina ebisaanyizo byayo. Buli visa. No kati nze nasabye bwe maazi gye Uganda se musaba visa. Olw'okuba kati oli America. Liteeke liriwo. Era kati balina ebisaanyizo bye bakola ki? Nendooza visa ya Uganda temenya. Naye visa munnange. Kino giwa ekitiibwa. Naye ng'emenya okufuna. Kino giwa ekitiibwa. Kati kanzire wali emabega. Kati embassy. Visa ya Uganda emenya. Mwasobola okuma visa ya Uganda. Boto n'ebisaanyizo. Kati nga kiki bakumoje kiki bakwekenya. Kati gwe kyolaba. Abakuwa kati goli Uganda, mwe kati bere Uganda. Nti kati banyumya visa ya Uganda. Kubanga ebisaanyizo beetaaga tufuufirinze. Mpozzi naye mpozi ng'oli mu Somaali. Nga kibatya.
Wano Uganda buli ava mu America balowooza investor bagamba ya welcome. Munnange nga okola ki ogenda ku online nga form ya embassy eya visa ng'oteekamu byawe nagakoze eki bye bakusabye. Omala okubifiiringa in ng'osubmitinga form yo. Then omala nga embassy awo ekugamba ebiddako. Siri mugezi wa embassy nze ndi wa UNA sonkuya emitende ajokola ekubulira ebiddako. Basobola okunyima visa. Basobola okuma bwe bampa visa kikyenzizaako. Bakuwa visa oba already babookinze that ticket yo. Lwaki? Okay. Ndowooza tunakitunulira mu kitundu ekyokubiri. Watya nga mbookinga air ticket ate nga visa baginyima. Anti kati oba bookinga air ticket obagamba nebakubookinga air ticket naye nga just you bookinze naye nga tosasudde. Okay. Noba ng'oli booked nenga tosasudde. Kati bw'oba ofunye visa okubira agent ng'omugamba owaayi ekintu kikoze eki kiyisemu tusasule kona mwawo. Okuva wano mu Uganda paka US return ticket yaseninga mmeka? Kisinzira airline na class kijoyagala. Abantu abagenda mu UNA 99.9% be economy for sure. Milioni 67. Milioni 67 air ticket. Kisinzira ne season gy'oba ogigulidde. Okay. Singa visa yo wagifuna ddanga maybe ticket wagigula emyezi 7 emabega eba cheaper than ticket gy'oguze nga wabulayo weeks 2. Okay. Yes. Ne tubale wakati w'obukadde 6 n'obukadde 7 okusinzira ku air ticket n'akaseera mw'ogulidde. Ntuuse mu UNA nzize naye ekirowoozo kyange saagala bya UNA bye mugenda kwogera noonya wali kaji nti awo waggule. Era ogenda kujja mu hotel nga nzigule zigenda kuba nzigule. It's a hotel. Gw'ojjamu ffe tetukuyina akonti ffe tugenda tuli bakalabalaba nti omusajja ono. Lwaki? Ffe tuli ba customs. Omuntu wadde mbono butajingira UNA. Naye ng'azze mu America. Okay. Ffe tuli ba customs. Bwe ntuuka ku airport wantibanga nti abayuna bakwata wano. Nedda ssebo. Ndi wadde mbu okusanga omusajja wa kaabu nga yaninze dda. Nze eno nga nalaze nti nze mu UNA. Ebyo byonna bibyo. Nekwe bijja okukwatira. Visa ye okoze eki eweddeko obanga ozzeeyo kadirisa e Uganda ng'ate overstayed yo visa. Kati fogo si mulimu gwa. Ekitegeeza nti omuntu mukimuyambako atayina omuntu amuinvitinze n'alaga nti azze mu UNA. Eddoboozi lya UNA livuga nnyo okusinga okubanga oli invited by just a specific person oluusi nga lyeri muvuzi wa kaabu nga gweyagala ku inviting naye papula ayiya biyiiyi. N'ekirala kizibu okujja mu UNA n'otuuka nga tolina gw'omanyi nnyo. Sikirabanga abantu gye bali nga ne ku kyalo yali neighbor ng'ali mu America nga tokimanyi n'omusanga nga gwe wasomanga naye ng'ali awo. Ekitegeeza omuntu wabanga talina gwamanyi mu America n'afuna omukisa ogujjira mu UNA akkiriza afuukeko emmombo ze mu UNA convention mu meeting awo wana yeetege ekirungi kuba kwetega ekirungi kati mugaso gwa UNA ngenda kugambye tulina states 54 naye UNA mu buli state eneyo representative beba batula ku council betwandiise nga member of parliament nti mu buli state bakola ki era bonna babeera mu UNA. Kati oliba nga zze nga talina muntu gwamanyi awo webakukwatako bagamba oyagala ozzeeyo tolina wakola ki so ne bayiiya tijja ntugende. Waliwo omwami mukwano gwaffe mukwano gwange ennyo abeera Colorado ayamba ennyo bannayuganda bamuyita Pont yafa yabafunira n'ennyumba mwabateeka of course baba balina empapula naye abayambako nnyo akola omulimu gw'amaanyi nnyo era UNA yamuwa n'awaadi ebbanga lisenkana Pont yafa mulungi nnyo mu nsonga ezo. Ate takomaaku akuwa ne balooya kuba tuli bannaffe balooya abakuyambako okufuna empapula bakuyambako okutambuza ensonga zo. Sijja gamba kufuna mpapula bakuyambako okutambuza ensonga. So byebimu ku UNA byekola ki byekola tulina resources tuyinza obutakuwa ssente naye tulina resources ezigenda okuyamba okutebenkera bulungi mu ggwanga. Njagala kubuuza neetaaga kuba na ssente mekarafula okuyingira America nengisobola? Ntera nnyo mbuuza ekibuuzo ekirungi. Emba njogeranya n'abantu ntera nnyo obutakozesa ssente. Ntera nnyo ogamba abantu obugagga bwaffe buli mu bantu mu connections. Nti contacts oba connections osobola okuva wano ng'olina obukadde 10
n'ogulako tiketi n'ofisa obukadde buna. Naye kubanga olina connection ensava, omuntu akutwala n'akulabira na buli kimu kyonna nga tomenyese. Kyova kiba kirungi mu nsi muno okweyisa obulungi. Oba n'oyisa omuntu obulungi. Kati nze nyinza okuyisa obulungi naye ng'ate olinayo muganda wali mu Amerika, nengenda mu Amerika muganda wona nga omusajja omuganda oyo yankola ki? Yampisa bulungi nnyo. So neeyisa yaffe eritamininga nnyo. Kati ne oba ogenze mu Amerika sijja gamba mu ssente mmeka bantu ki connections olina. Ate alina connections agenda kusanga okusomozebwa. Yes, osanga okusomozebwa naye genda okuba yuna weeri. Tulina communities, tulina ba leaders mu communities ez'enjawulo bayambako mu mbeera eyo. Wamwe Canada. Okay, nyina kyembadde njagala okubuuza kibadde tekiri kusse. Okay, oyinza okwadvising omuntu okutunda amaka ge ajje mu America oba agende Canada? Yes or no? Bw'aba afunye visa. Yes. Bw'aba afunye visa? Bw'aba tanafuna visa? No. Okay. Mbuuza lwaki. Nali nkula nalabako maama wange ng'agula ebintu byali ebintu ebyebbeeyi. N'agamba kojja wange ebyebise nti ebintu bino biraba mbigula because at some point nyinza okubyetaaga mu ssente. Ate nga ekintu kyakyetaaga. Yali agenda Germany, I believe, n'atunda ebimu okufuna tiketi yagende wa? Germany. Kati kyengezaako kuga nti oba ofunye visa ng'omanyi oli sure deal ogenda toyagala kudda. Tunda ekintu ekyo kubanga eri gyojja twagambye nti tiketi okufuna visa buyambe kujja mu ggwanga. Naye ate olwo ebyetaagisa. Kati oze obadde ne Mayi Mukasa akusomeddemu nti ogenda kufuna omulimu n'omulimu ogwo weetaaga okufuna emmotoka. Okay. Kaso ennyumba eno gy'otunze egenda kukuyamba okugula emmotoka mu America. Emmotoka ekutwale okukola ssente. Ate okole ssente emyezi mukaaga. Ogula ennyumba. Ogula ettaka erikubisaamu n'enki ennyumba. Bw'obanga oli focused. Wonderful. So kati osobola okukozesa ssente zino okuzikozesa eri okukola ki? Watya bantu bangi agamba nti waliwo abingoberako bw'aba tannafuna ng'afunye agent we agenda amuyambako okubimugoberako bino biri yanditunze ennyumba nga no. Kubanga agent era omulama guli nti agent ayagala kufunira visa. Okay, totunda nyumba nga tonafuna visa kubanga agent esobola okulemera okufunira visa. Ate bakulimba yagala tuna mu kamera. Tebakulimba nti omuntu agenda kugendera ku embassy ddala ya America nti afe tuwe ssente tukuwe visa tekiriyo. Ebyo tubitegedde sigenda kweyongerayo olwaliro. Programu eno tugenda gikola mu bitundu. Njagala tujja kutandikirawo nga tutunuulira butya bw'ofuna visa. Weeteekateeka otya ng'ogenda ku American Embassy okufuna visa. Biki ebyetaagisa okufuna visa ya America? Oyina kuba na bisaanyizo ki? Noga nti kati bino mbiina ne bino mbiina ne bino mbirina visa teeka nyina okugijjayo. Bugagga. Eki? Nti oyina okuba ne ssente empitirivu okufuna visa ya America? Nedda. Omwava afuna visa ya America? Seewula abatulaba tunatandikirawo. Bassebo abatulaba era batuwuliriza ku Gov studio show tuyebaza nnyo. Amanya gange mbadde Saalongo Mike Mukasa musajja wa Kabaka nga nsibuka musaza ya Ssaabasajja eri Texas. Tumirako bakulembeze bannange mu kibiina ekya UNA, mukyala tukulembera, mukyala Henrietta, Vice President, mukyala Bavuga, Secretary waffe Mr. Lambert ne Treasurer Mwami Nsiriku n'abanga aba UNA Council ku Luyombya Henry deputy wange akola emirimu gy'amaanyi nno oyo ne Mwami Ntambi awamu ntumirako n'abakakiiko ka Houston Ugandan Community omukulu waffe President Chairman Mwami Jimmy Kara Mwami Muwanga batumirako nnyo kama bwenyo omukisa Ssaabasajja Kabaka wange. Webale nnyo webale ddala tujja kutandikirawo olundi nga tutunuulira butya bw'osobola okufuna visa ya America. Weeteeseteese otya ali Saudi Arabia ali Oman mu kaseera kano asobola okusinzireyo n'asaba visa ya America oba ebyasooka abyesonyiwe. Nze Ssetongo Frederick Lugo nja kudda nate ne mukulu Mike Mukasa Ninda speaker wa UNA mu ggwanga erya America ne Canada yabatwala twali tunuulira amaanyi ga UNA gali odda wana butya bw'osobola okuwaguza okuba ng'ova mu ggwanga erya Uganda otasobola atubuulidde. Bw'omala okufuna visa akwadvising ennyumba osobola ogitunda kubanga America obulamu bujja kwangira ng'ofunye visa.
naye nga tonnaba kufuna visa ng'okyabigobako bugobi ejenti wotakutunza nnyumba yo ajja kutomeza. Tujja kutunulira ng'omaze okufuna visa. Is it a guarantee nti bw'otuuka mu America obulamu buteredde? Nfuna nti empapula ezikola nga ndi mu America? Ekibuuzo ekirala, America egaba visa ya myaka emeka? Kiringa bwe tulaba mawanga ga Buwarabu nti bw'obeera nayo oli waddembe okubeerayo paka. Visa bagaba ya myezi 3. Mu America kiri kitya? Tujja kutandikirawo olundi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.